mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe waliwo munnaffe wano omukyala wambuuziza ku bukoola bwa muko weewumbeko. Wangambye nti nsobola okusikisa obukoola bwa muko weewumbeko ku nsonga ey'okukyalira ensiko. Obukoola obwo bwa muko weewumbeko bulungi nnyo, busobola okuyamba, busikira ddala bulungi. Bulina olusandasanda olwo singa obeera obuyengedde mu ngalo n'oteekamu otuzzi nga tutini n'okwatamu ebyoyenze. Muko weewumbe asobola okuyamba bulungi nnyo. Bw'omufuna jjukira muko weewumbe abeera n'otuggwa, beera mwegendereza. Ofunako obukoola bwokka obwo nga bw'obulaba, beera ng'obwozaako bulungi bwekebejje, n'oluvannyuma buteeke mu ngalo mu kibatu ofune n'otuzzi otutono otonyezeemu, beera ng'obuyenga obukoola obwo buyengere mu ngalo. Bw'omala obuyenga bulungi funa w'obuwummuza, n'oluvannyuma weeteeketeeke bulungi, beera ng'okwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika. Kwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika. Abalongo bo bajja kgendako bulungi nnyo. Muko weewumbe akolera ddala bulungi ku nsonga eyo ey'okusika, ajja kuyamba. Abalongo bano eddagala lino lituyambako buyambi, naye gwasika olina okuba nga kyokola okitegeera. Gwaleetera abalongo abo okukona, gwabaleetera okulemera ewamu, naye nga dda eddagala erisinga lyonna liba likola, lituyambako buyambi. Obeere ng'osobola obbukwata obulungi, obeere ng'osobola obbusika, naye ng'ekikulu kya byonna gwasika egwabeera omukulu. Muko weewumbe eddagala nnyo ku nsonga eyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.